Bannayuganda abali mu ggwanga erya Isirayiri abasobeddwa ekani mu kibira abaagala okudduka ekibabu olw'ebizuka okuva mu ggwanga erya Iran bwe batyo munnange baweereddwa amagezi butya bwe basobola okubeera nga badduka okudda ewaabwe. Era bano abawadde amagezi si mulala ye ambasada owa Isirayiri e Kenya ono nga ye Mike Lotem. Bw'atyo munnange abawadde amagezi bannansi ba Uganda abali eyo abasobeddwa ekani mu kibira mu ggwanga erya Isirayiri wakati munnange mu bukuubagano obuliwo wakati w'eggwanga erya Iran ne Isirayiri okubeera nga bwe batyo kye bakola balina kukontakitinga embassy eya Uganda e Cairo, Egypt okusobola munnange okubeera nga bacoordinatinga evacuation yaabwe bafune evacuation assistance. Kakati munnange bino byonna yabadde abyogerako mu ka video link ng'ayogerako ne bannamawulire wano e Uganda. Kati ambasada bw'atyo munnange n'ategeeza nti newankubadde Isirayiri tennaba kubanga ewaawo amagezi oba obuyambi eri abo abagwira bonna okubeera nga bafuluma eggwanga nga badduka ekibabu, bannayuganda bw'atyo munnange abawadde amagezi okubeera nga boogerezeganya ne diplomatic mission mu ggwanga erya Egypt okusobola okubeera nga bafuna obuyambi babawe amakubo mwe basobola okubeera nga bayitira okubeera nga badduka okuva mu ggwanga erya Isirayiri. Naddala munnange nti ekkubo eriyinza okubeera eryangu lyakubeera nga bayita ku booda eya Egypt bava mu ggwanga erya Egypt nga bayitira ku ttaka basobola okubeera nga bayitira. Kakati munnange bw'atyo yagambye nti okuva lwe yabuuziddwa ku bannansi ba Uganda abali mu ggwanga erya Isirayiri kale bw'atyo munnange n'asharinga website eno nga eddukanyizibwa ministry eya Isirayiri eya transport era nga eno ekkiriza abantu okubeera nga baregisteringa ku plan oba ku possible departures abaagala okubeera nga badduka ku plan ey'okubeera nga bafuluma eggwanga eryo. Bw'atyo ambasada bwe yategeezezza. Kakati n'agamba naye tebakakasa bulungi nnyo tebakakasa bulungi nnyo ku option eya Egypt tebanakubeera nga bakakasa nga bwe mumanyi nti Uganda munnange terina embassy mu Isirayiri naye erina mu ggwanga erya Egypt. Mu Isirayiri terinaayo, erina mu ggwanga erya Egypt. Kakati munne bw'atyo n'abawa amagezi nti balina okubeera nga bakontakitinga embassy eri mu Cairo basobole okubeera nga bacoordinatinga further steps. Bw'atyo mukulu Lotem bwe yatutegeezezza ng'asinziira mu kibuga Nairobi wali. Kakati ambasada bw'atyo yayongerezaako n'agamba nti ministry eya foreign affairs eya Uganda bw'etyo eri actively involved mu ngeri y'okukwasaganyaamu embeera ne guidance basobola okubeera nga mukontakitinga yonna gye muli. Kakati muganda wange bino bituleetedde okubeera ate nga tulina okutunuulira biki ebiri mu ggwanga oba erya Isirayiri ne Iran, biki ebiri wakati awo. Kale bw'etyo munnange ndowooza kansooke nkuwe possible updates biki ebiriyo ebigenda mu maaso, emmundu eseka. Munnange Isirayiri yo etutegeezezza nti yasobodde okukuba sites eza Iran 40 bwe yatutegeezezza era egamba nti abantu 24 be battiddwa strikes oba ennumba za Iran ze yakoze ate nga abasukka 240 byetegeeza 240 abasukka 240 nti bano munnange bano battiddwa strikes eza Isirayiri zekoze ku Iran. Beewadde obuyinja oba kubanga Benjamin yatutegeezezza nti bano bakuba bantu eno bo bakuba targets za military bases neze bakoleramu nuclear weapons. Naye kakati simanyi akuba abantu nga amala gakuba n'oli atagetinga ani ayinza okuba nga assaabanja nnyo
naye nga bo batugamba nti Israeli yakatta 240 bali bakattako just 24 bokka mu bizuka bye bakuba. Kakati munnange era Supreme Leader owa Iran Ali Khamenei bw'atyo yatugambye nti Iran tegenda kukkiriza lutalo lwe bagikakaatiseeko imposed war era neerabula US okwenyigira mu bulumbaganye ku Iran. Munnange kino kiyinza munnange kiyinza okuvaako kwegamba consequences ezitasobola kubeera nga ate ziggwawo mangu. Kiyinza okuvaako ebizibu oba ennyaafa ez'amaanyi ennyo nga Trump munnange bw'ayongera okubeera nga akyalowooza ku ky'okubeera nti US eyingira mu lutalo butereevu okulumba Iran. Kakati Israeli bwetyo munnange ekyayongera okubeera nga ekyakola ennumbagana ku Gaza. Era nga munnange kigambibwa okuba nti emirambo 144 bwe gityo gyaleeteddwa mu ddwaliro mu ssaawa ndowooza ng'oba 20 oba olunaku lumu n'omusobyo. Era nga bagamba nti Palestine nga 7 bwe bakattibwa Israeli oluvannyuma lw'okubeera nti yasumuludde ate munnange emmundu era nga bazikuba mu bifo ebijjudde Abapalestine bwe bakuŋŋaanira babadde nti balinda mmere. Ekifo ekyabaddemu Abapalestine ababadde bakuŋŋaanye munnange nga baagala kufuna ku kaakulya okulinaanya Khan Yunis. Israeli neekubawo era nga munnange kukakana 7 nga bafudde sayidi z'e Gaza. Kakati Iran bwetyo yeegaanye era nga ewakanyiza ebya Trump okugamba nti officials okuva mu ggwanga erya Iran basisinkanye babadde basaba tebasisinkanye wabula basabye okubeera nga basisinkana mu White House bagende ku mu White House era nga bano babadde baagala mbu kubeera nga wabaawo enteesaganya. Kakati ye munnange Iran ebyegaanye ebagamba nti ekintu kyokka munnange ekisinga okuswaza okusinga ku bulimba obwo kwe kutiisatiisa kwa Trump okwagala okugyawo oba okutta Supreme Leader waabwe Ali Khamenei. Kakati munaye ku nsonga ezo Trump yabadde yatutegeezezza nga already bwe bamanyi Khamenei waali. Bw'atyo yabadde atadde obubaka ku mukutu gwe ogwa Twitter ogwa X n'agamba nti tumanyi bulungi nnyo the so-called Supreme Leader ategeeza Ali Khamenei gye yeekwese. Mbu era munnange singa babeera baagala okubeera nga bamuggyawo kyangu nnyo gye bali naye tebannaba kubeera nga basalawo. Bw'atyo Trump bwe yategeezeza era abamulumbye. Kakati ekyo nno kitambulira wamu ndowooza n'amawulire genfunye e Rwanda eyo bagamba nti Kagame amaze ennaku 10 tebamulabako gyali. Naye nga jjukira nti eŋŋambo zibaddengawo ntulika guno mulundi gwakuna nga bamubiika Kagame. Kakati era n'omulundi guno nga oba nagiri emirala 3 egiyise nga bamubika naye ng'ekituufu kiri nti bamaze ennaku nga 10 okusukka mu wiiki nga tebamulaba Kagame wajali. Naye abantu bo bagamba nti muganda wange nti badikiteeta tebafa nti badikiteeta tebafa era nti mujja kuba muli awo a few moments later nga muwulira nti Kagame to address the nation on over a certain day soon. Ebyo biri Rwanda naye nga Kagame amaze ebbanga ennaku zisukka mu 10 baziwera 10 nga talabikako. Kakati munnange bwetuddayo mu ggwanga erya Iran ne Israeli obukubagano obuliwo wakati w'amawanga gano abiri eno nno munnange Trump nga oluvannyuma lw'okubeera nga ategeeza nga bamanyi Khamenei we yeekwese era basobola okubeera nga bamuggyawo essaawa yonna bwe babeera baagadde. Bw'atyo n'ayongera okubeera nga ayisa amaaso mu defense system eya Iran yagambye nti bano bali defenseless. Tebalinaawo kubanga ebizuka bibakubanga bwe bisanze era bwe bigenda gye batagitinze gye bakuba. Kale n'agamba nti bano bali totally defenseless, tebalina
air defense system. Bwatyo mu kwogera kino ne kireetawo okubeera nti nno oboolyawo administration ya US eraba nti Iran eringa kwegamba eweddemu amaanyi nti oboolyawo kiyinza okubaleetera okwagala okubeera nga bateekawo enteesaganya. Bwe yabuuziddwa Donald Trump nti oba United States eneengeejinga eneeteekayo olutalo ddala ne beengeejinga mu lutalo ne Iran kutandika okubeera nga nabo babeera active mu lutalo directly nga tebayita mu Isirayiri, yagambye nti tasobola munnange kunnyonnyola oba banaalumba oba nedda. Wabula ate munnange okukyukamu ku bigambo bya Trump, omukulembeze ow'oku ntikko owa Iran Khamenei bw'atyo agamba nti nno tebagenda kulaga kisa eri eggwanga erya Isirayiri nga Donald Trump munnange bwagezaako okubeera nga alowooza nti nno wagenda kubeerawo enteesaganya kubanga ye ayagala wabeewo kugamba Iran ewanike unconditionally. Tewalina kubaawo unconditional surrender, nti nga tebalina kakwakulizo konna ke bataddewo bawanike buwanisi. Kati Ayatollah Khamenei agamba nti nno ensi ye erina muganda wange okuderivalinga oba okwanukula n'amaanyi. N'agamba nti ensonga zaabwe ne Isirayiri muganda wange mu kuwanyiziganya zikyagendera ddala mu maaso, era nga bano munnange obulumbaganyi bakyabukolera ddala bwe kiba nga kyekyetaagisa, era nga olunaku munnange bwe tutyo tusukka mu lunaku olw'omukaaga bwe tuli essaawa eno, bwe tutyo munnange kiba kitegeeza nti tuba tumalako wiiki nga Iran ne Isirayiri bwe batyo bakubagana. Era ye yagambye nti nno bano Abayisirayiri abalabanga batujju, era eno gy'ayita Zionist regime agenda kugiraga kye bayita fire no mercy. Bino nno yabitadde ku mukutu gwe munnange, byonna ku mukutu gwe ogwa X. Naye ate munnange President Trump y'omu bwe yabadde ava mu lukuŋŋaana olwa G7 e Canada olunaku olwokubiri, yategeezezza ba reporters nga tanaba kubeera ng'alinnya ennyonyi ye eya Air Force One. Yagambye I'm not too much in the mood to negotiate with Iran, nti tali mu mbeera mu muudu ey'okuyingira mu nteeseganya ne Iran. Ne kirabika nga alinga atutegeeza nti Iran yekola obukubirire okuba nti wabaawo enteesaganya, naye ye tanabeera mu muudu, ti US tanaba kubeera nga yeetaaga. So nga ate okuva eri Khamenei atugamba nti nno bulimba bwennyini okugamba nti waliwo officials okuva Iran nti baagala genda mu White House bateese, ekyo tekiriiyo. Jjukira nti ne Netanyahu yabali yatugambye nti obwo bulimba bwennyini nnyini, nti babayinga time bwe kiba nti bwe kiri nti baagala kugenda kuteesa olutalo lukome, nti babeera babayinga time. So nga ate ye Trump munnange yagamba nti bwe kiba nga kyanteesaganya aba ayagala olutalo lukome, so ceasefire. Ate ngera ne Iran yeegamba nti olutalo bagiruteekako buteesi, bo balulaba ng'olutalo olugamba lwe bagezaako kubeera nga babakakaatikako obukakaatisi, tebannaba kuluyitako bo. Kakati Netanyahu agamba nti US mu buli ngeri yonna erina okubeera ng'epaakinga, erina okuwagira, erina okutaasa Isirayiri. Amerika erina okuyimirirawo ne Isirayiri ku lw'obulungi bw'ensi yonna, kubanga yagambye nti leero Tel Aviv ate enkya ejja kuba New York. Leero eyinza okuba Tel Aviv ate enkya egenda kuba New York, nti kubanga bano bakoze ebyokulwanyisa eby'omutawaana ennyo ebya nyukiriya, era bagamba nti okusinziira ku Netanyahu agamba nti balina missile esobola okukuba mu Europe, esobola okukuba n'ewala yonna nti mu America very soon oba oliawo banaagikola esobola okubeera ng'ekubayo. Kati ekireetera obulabe ensi yonna nti bo bakuba nfo ezo ze basuubira okuba nti Iran zeekozesa okubeera ng'ekola nuclear weapons. So nga ate
yo Iran bwekuba mu Isirairi mbu ekuba nfoza zirimu bantu ba bulijjo nti bo ekigendererwa kyakubeera nti basanyalaza Isirairi erikirawo bo ekigendererwa kyakubeera nti basanyalaza Iran erikirawo okubeera ng'ekola emmundu ezo zinnamuzisa eza nyukiriya n'ezibbomu. Ekyo munnange nekyongera okukakasa nti nabo tebajja kubanga beemalirira nga bw'olaba Ukraine ne Russia. Kubanga Trump yagamba Zelensky nti akimanyi bulungi nnyo singa Amerika erekeraawo obuyambi tekigenda kutwalira Russia yadde oluteme lw'eriiso nga tenaba kubeera ng'ewangula olutalo wakati alina kukkiriza bwe batyo munnange ne bayingira mu ziddiiru ez'okuba nti Amerika bagiwa access ku byobugagga ebya Ukraine esobole okubeera ng'etaasibwa. Kati enteesaganya wakati wa Russia Ukraine nga Amerika eziri mu makkati awo bwe zibanga nazo zikyakonye era nti oba obuyambi Amerika bwewa Ukraine tebusobola kulemesa Russia kukuba Ukraine nti oba ne Amerika okubeera nti esobola okulumba Russia nti ebenga eri sure nti esobola okuwangula. Kati nzi awo naawe kubanga munnange olutalo wano essaawa yonna batugamba nti oba oli awo tuyinza okuba nga tuwunyiriza ku kye bayita World War III. Tuwunyiriza ku kye bayita World War III. Emmundu n'ennyonyi ziviirira ddala n'eza Amerika enkadde ziri ate nga Iran yezikozesa zi F-14 Tomcat fighter jets zivuddeyo naye ng'ate bagamba nti baazibaguza mu mwaka gwa 1970 eyo. Naye kati munnange nazo zivuddeyo Iran ezireese okubeera nga ezikozesa okukozesa ate munnange ne missiles enzibu ennyo ezitasobola kubeera nga zibeera detected nga bwe batuusa okubeera nga beewaana. Kakati gye bavuddeko tulabye nga Iran era tukakasa nga bwe yakasuse ze bayita undetectable missiles okustrikinga Mossad headquarters era nga kino kitebe ekya Israeli ekya intelligence bwe batyo munnange bakikubye okulinaana Tel Aviv. Iran Defense Ministry spokesperson Reza Tlaib yatutegeeza n'atugamba nti baabakubye mu ngeri eya surprise gye babadde batasuubira neakubadde nga kyebulunguluddwa defense systems ezisobola okuba nga zibaka emizinga naye tekyasobose. Obulumbaganyi munnange baabukoze ne bubeera successful. Ekyongera okubeera nga twebuuza kubanga kati wano nebuuliza nti wekiba nti defense systems weziri kubanga tulabye ne mu Ukraine already targets zikwata eza Russia zikwata ebyaddala zikwata e Kyiv era ngenda kuba nkunyonyola kakati era still okulinaana embassy ya America emu ku embassy za America oba offices etali main embassy Kyiv Tel Aviv nayo bwetyo yabadde ekubiddwa tewabaddewo ko bakoseddwa oba bafudde naye nga ekituufu Iran teyagitaliza era yasobodde okubeera nga egikuba newankubadde nga ambassador wa US Israeli Mike Huckabee yatutegeeza ku lunaku lwa Monday nti tewabaddewo nnyo casualties naye nga muganda wange kiba kitegeeza nti era still bwe twogera ku defense system kiba kitegeeza nti kituufu kiri nti teri kizuka oba defense system eyinza kubaka bizuka byonna oba oli awo kubanga era nga bwe tulaba mu Ukraine nti era still Russia ekyakuba ne bikwata. Kakati nga bw'atyo Trump nga ali mu kaseera akazibu kigambibwa okuba nti muganda wange yayingidde mu kasenge ke kali mwalowoleza ennyo mu White House alina akasenge ke mwalowoleza ennyo kubeera ng'asalawo ddala kiki ekigenda mu maaso tulumbe kubanga already munnange wano ku Diego Garcia base yaabwe esambibwa ku Indian Ocean
bwe batyo basobola okubeera nga balumba Iran kugambye nti balina ennyonyi zaabwe ez'omutawaana ennyo eza B-52 Stratfortress bombers era nga zonna munnange zimwe zitasoba ziri awo zirindiridde kantu konna kagwawo okulaba nga balumba. Naye nga bwe nkutegeezezza nti amaanyi gali awo oba beesi ziri awo kubanga America erina beesi nnyingi nnyo okwetooloola ensi yonna. Naye bwe tulaba olutalo oluli mu Ukraine tulabira ddala nga newankubadde nga air defense system weeri nti ebizuka bisobola okubakibwa okuva mu bbanga gye biri nga tebinaba kubeera nga bituuka ku target. Naye bwe tutwala example kati ng'eya mu Ukraine titulabira ddala nga already Vladimir Putin bwatu mu Ukraine yeeriisa nkuuli kubanga gye buvuddeko kyajje akola obulumbaganyi mu Ukraine obw'amaanyi ennyo ku kibuga Kyiv era ng'abantu 28 battiddwa. Bano nno omu ku ba European chiefs yagambye nti tulina okulwana ennyo okulaba nga Russia tewangula oba si kyekyo tugenda kuba munnange tetulina option okuleka okuyiga Russia. Kiba kitegeeza nti Russia etuuse munnange okufuuka akayinja mu ngatto era egenda kufuuka threat eri amawanga mu Europe singa baba tebeegendereza. Kakati munnange bwabadde bulumbaganyi ku kibuga ekya Ukraine era ng'abantu 28 baafudde 134 n'omusobyo bwe batyo ne bagendera ku bisago era nga bwe nkutegeezezza nti omu ku banene bw'amawanga aga Europe yagambye nti balina okwetegekera okutandika okuyiga Russia oba si kyo balina okulaba nga bakola kyonna ekisoboka okubeera nga bawagira Ukraine. Bwe batagiwagira Russia bwetyo neewangula kiba kitegeeza nti munnange nabo bubakeeredde. Kakati okusinziira ku Russia obulumbaganyi bwe yakoze ku Ukraine locations 27 zakubiddwa era nga bano bakozesa drone 4 n'omusobyo ne missiles ezisoba 32 era nga bwe batyo ne bakuba ekibuga kya Kyiv okumala essaawa ezisukka mu 9 okusinziira munnange ku officials okuva mu ggwanga erya Ukraine. Kakati kigambibwa okuba nti ebizimbe byakubiddwa okukosa ne infrastructure endala amakolero enguudo byonna munnange byakoseddwa nnyo era president wa Ukraine Volodymyr Zelensky bw'atyo n'agamba nti buno bulumbaganyi bwe bumu ku obwo obukyasinze amaanyi okukolebwa ku kibuga Kyiv bwe bumu ku obwo obukyasinze amaanyi era bw'atyo n'agamba nti essaawa eno abantu b'omu Kyiv bagezaako okubeera nga munnange babasika mu bifunfugu mu bizimbe ebisulwamu abantu era nga tebannabeera nga bakakasa tekinaba clear bameka ddala mu butuufu abaakakosebwa oba abafudde. Naye munnange oluvannyuma lw'okubeera nti ebizimbe byakubiddwa nnyo Russia yayonoonye buli kimu era nga bagamba nti abantu reports zasoose abantu 15 bwe babadde bafudde omuli n'ow'emyaka 62 ate era nga yabadde mu munaansi wa America naye yafiiriddemu. Naye Kaja Kallas ono nga High Representative owa European Union for Foreign Affairs and Security Policy yategeeza n'agamba nti European Union tekoze kimala kubeera nga ekomekereza olutalo luno olututte emyaka egisukka 3 era yabadde ayogera eri European Parliament n'alabula n'agamba nti obulumbaganyi bwa Russia bwekola oba okutiisatiisa kwekola butereevu ku European Union n'agamba nti ye akizudde nti Russia omwaka oguwedde yateeka ssente nnyingi nnyo mu defense okusinga European Union combined era Kallas n'ategeeza n'agamba nti omwaka guno Russia era eradde ssente nnyingi nnyo mu defense yaayo okusinga n'ebyobulamu n'ebyensoma okukosa ne social policy okutwaliza awamu era n'agamba nti kitegeeza erina pulaani empanvu etali yakakati oba erina ebigendererwa ebirala mu maaso eyo okubeera nga munnange ekola obulumbaganyi obwa ddala. Kati Kallas bw'atyo n'agamba nti ba European officials bonna balina okubeera nga bakiteekako amaanyi
nti singa bakitunuulira nga si kyakuziimuula, nti singa tebabaako kye bakola kusingawo eri Ukraine, kiba kitegeeza nti nabo bennyini security yaabwe nayo eri ku risiki y'amaanyi nnyo olwa Russia threats zibadde zigyekola ku European Union. Kati kino munnange nekyeyongera okubeera nga kyeyoleka nti bwe tutunuulira situation zombi ezo, twogera kati ku Ukraine ne Russia, okusinziira ku Russia enjiri gyekubamu mu Ukraine entakera, kati bwe tujja ku Iran ne Israel nga ne Ukraine bonna nga babakingibwa America, kiba kitegeeza nti okukuba oba oliawo nti okukubwa ko bagenda kukubwa ku njuyi zombi, nti Iran nga Israel bw'ekipulaninga era ejja kukuba mu Iran, naye ate era nga ne Israel tekigireetera kubeera immune olw'okuba munywanyi wa America nti tejja kukubwa. Bwe kibanga naddala kakati bino byatuka byakuteekinga sides, tulabye nga Iran ewagira Russia mu lutalo, tulabye drones eza kamikaze nga zikoze obulabe bw'amaanyi nnyo ku Ukraine nga nkola ya mu Iran. Kati bwe kito munnange bwe kiyinza okuba era ku ggwanga erya Iran mu buyambi tetusobola kubeera lyokka nti lyenyigire mu lutalo, era esonte garanti nti America ewagira Israel nti Iran egenda kuba enyigirwa mu ttooke.